Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Eno tulabe omuyaayo ono oba tuyinza okumufuna. Katulabe oba gogo bakwatirayo leero. Lindako tulabe tomanya. Katugezeeko. Hey. Hello. Fausta. Wange. Jebale. Kale sebo naye jebale. Kakati nabuwemba ngambye nkukubire nkubuuze. Yes sebo. Nti biki bye mutalina ewaka? Banna yali ate tumaze ebbanga nga tetumuwuliza ali bulungi. Ali bulungi. Akati munaye mugambireko jjajja embeera ye si nnungi lwamuzuula mwaniya ne bagamba yeetaaga kulongoosa. Nga yonna ngekennyini bangoza school fees ntudde waka ate ebibuuzo bituuse. Nga yonna kanyankole w'edduuka tuganja kuba yabadde atuyamba tuwa ku bikozesebwa ewaka. Mwambireko n'ekirala bambi nti ssente ze yasemba oweereza we zaakomala abazimbi we baakoma ennyumba tebaagimaliriza. Kubanga tebaagisereka gisaako mabaati ate enkuba egikuba. Tebaagisereka? Ate enkuba etonnya nnyo ennaku zino egikuba kiyinza gireetera okugwa. Gamba embeera eri ewaka si nnungi n'akatono. Ndiye mugala jjajja yazimba kuba alina ne sukaali. Ye sukaali amumanyi nti yali amuluma naye kati yasanyalala. Yena n'azimba atambulira na ku mikko. Kakati gwobeera wa? Tuli kaliisize ssebo. Iye. Naye kati agambye nti school fees zo yaziweereza. Yatuweereza ku buyambi. Yaziweereza ne network mbu talina aludde okwogera naawe. Era munaye tugezaako omukubira ku ssimu ye ebweru naye teyitamu. Ffe tubale tulowooza oba oliawo yafuna n'obuzibu. Gyali naye agambye genda ne ATM yo ku bank account ye Barclays. Oggyeyo ssente. Naye nga tweyanze ege. Akuba obuzibu bwenna anko. Naye na gye tuli wala tuli eno kaliisize Nakatogo ate banka ziri mu tawuni e Masaka. Anko ne transport yennyini simulina antwala mu banka nalibadde ngendayo nakati kuba twetaagira ddala obuyambi. Wammeka? Anko wagumu kitundu oba oyinza okunnyamba n'onyambisaako omutwalo gumu n'ekitundu bwentuuka mu banka. Namara okujja sente anko n'okusindikiramu wakiri emitwalo 5 okulayinira mobile money. Kati nze nkole ntya? Wange anko. Nze nkole ntya? Nti mbadde nkusaba onyambisako omutwalo gumu ekitundu anko. Ngenda kati mu banka wemba ntuuse ne mmala okuziggayo. Anko nkusindikiramu emitwalo 5 okulayinira mobile money bambi. Asoloko school fees baleka kunkolako bibuuzo ne jjajja. Kati ate ennyumba yo ogenda gikola otya? Ande kati obuzibu anko simanyi na ssente emmeka ze yaweereza. Nkugambye yaweereza emitwalo 8. Emitwalo 8. Zikumala bulungi. Ande kati anko ojjamu ngambirako ebyo nti ennyumba kuba wendaba 8 ekyo. Biyinza obutamala lwa nsonga amabanja tulinako ebbanja lya Kanyankole school fees. Kati naye tusa nensooka ne mmalirizaako ebyo ebitonotono ebyetaagisa obujjanjabi bwa jjajja. Then osobola omugamba oba ayinza okuyamba n'atusindikira endala. Kale se singa nze ngambye nti mbawe 8 ye ananziriza n'alikikoze. Senga kugamba nti gwotuwe 8. Nze munaye gwogera naye era munaye simanyi. Yanko.
ndoza kati nja kuweereza transport kakati yanko netegeke netegeke ogenda kumpeereza netegeke ngendeyo kati ye nabuwemba ali luddawa ankali bweru anti nze njogera naye ku Facebook simanyi ali Canada iye esimu yo eri mu mannya ki Fausita kyakuwa amanya gange gennyini yanko kati era njogedde naye aŋŋambye nkuwe ate nkugamba ozinsindikire mbadde njagala enzikuwa ozisindike leero anka era mba ngenda ziteeka kolutuka bwe nti mu bbanka emala okugyayo sente zemba nkusindikirawo sente ng'olina emyaka emeka nze nyina emyaka 18 18 osomerawa era enewaffe Kaliisizo secondary Kaliisizo secondary iye kale kati ngenda kukuweereza kwene namba yennyini nyini eno yennyini yanko gyokubyeko okay ne mukimanyi nti muli babbi ate batya mukimanyi nti muli babbi oyogera ne mukunja wa BTFM mu Ndobeso abantu bakuulidde muli gabbi muli ku Facebook mubba bubbi bantu ate ngenda kukwata n'obunaababbi ngenda kukwata Fausita kyakuwa Fausita ompulira tosirika Fausita gwe Fausita ompulira ojja kusirika naye ngenda kukwata beerako kyongamba nkuleke naye ngenda kukwata oli mu Ndobeso ku BTFM ze ndi muyaye w'e Kampala ate mumalanga kumanya be mukubba ze ndi muyaye nnyo bye byonna bye mukola nabikola mudda osirikidde ku simu ompulira osimika mannyo by the way bw'otaba mwangu ndakacwa bakubba lwansonga bagezi addira n'abeera n'essimu ye wano n'abeera ne Facebook account kakati yakugamba nti ono ali bweru ono asooka gamba ali bweru kuba Facebook tojja gitrack ng'akugamba nti enamba eyo mbadde nsaba okubireko omuntu bw'ati omugambe nti sente zitaddeyo nakubuulira sente nyingi nokyamuka kati yenanyini simu yenanyini Facebook account kati gwe ngokwata essimu ng'okuba nga bwenkubye ng'akunyonyola mpereza gumu kitundu akusaba ntono naye kali gumu kitundu wamalira ng'afeza abantu nga 10 olunaku ng'afunye sente kakati gwe omuweereza nti bw'atuuka e Masaka mu tawuni akuweereze kati nowulira omukazi omukulu eddoboozi lyowulira ddala mbe bagenda kunkolako ebibuuzo bya primary naye gwe ojjajja nga alwadde bingi omuntu walwaja sukaali n'azimba nga takyasobola tambula ate ennyumba ate biki weyakoma alina ne kaaniya mukazi watu kati naali yagamba bawaka amazzi gakonga mugayiwe mukunye ebintu abyonoonye alo wanje mukunja mwebale kutuweereza bannaye kale sebo mbagala nnyo mami nakakyankwagala nnyo namooti ne mukunja naffe bwe tutyo mukonwetyo kaakati ono musaze kabuye bane mbadde mbabuzeeko naye mbeerako nga mbawuliriza kyakabi nnyo mukunja bane nze nagaana obeera ku Facebook bane kwe kusibuka abafere kwe kusibuka ababbi kyokka mukunja Ndobeso njiwulidde naye
ate waliwo ne bano abefuula abazungu ne basindika ebintu Mombasa abo nabo n'abakolera kiweeba binnyo bangi bali ku Facebook. Ngenda banoonya. Alo Mukumbya. Sebo. Webale okubeereza. Kale. Nkawaya plan ngansizza nukakoge. Abali mukunjeyo yayefuula muyaya atagudde ku muyaya asinga nabanti mbuyayi gwa busookamu. Mbuyayi nze nabusooka. Mukulu mukunja ne mami Nakacha namoti mwebale kuweereza ba mikwano. Naye bannange muwala nga muyayi yenna nayogera yeewuumya anko. Abula naye mukunja olwalo lwetaaga kukwata bannange. Kati naye yeeyizaawo mbujajja mulwadde sukaali kansa aniya bannange. Akamagezi tugategedde webale tubuusa mwebale kuweereza. Bwe batakusindikira message nti weereza sente. Mukunja. Okikubye baabo ne waso Kenya kansala. Nansala wesitu temo yofesa ya onali bukafuta ko siwe sakuliza. Naye mazima nkubuulire. Oyo tachaddamu kunyaga. Taddamu kunyaga. Hello, Muku, mami Nakacha, namoti mwebale tuweereza. Tusimanyi bambi empereza yammwe. Naye bannange, era bannaye abantu mulina okwegendereza ennyo abantu bayaaye. Kati tugenda mu nnaku nkulu era baaba. Oloba nga bakufera. Mukunja mwebale tuweereza. Kale. Ono wendo livingisoni ngatize makapeeka. Leo mwana mukyalo yalimu emyaka gyakatuuka dda myaka ali mu 3 mukana kato. Mukana kato. Kasoma. Okuloboozi gonna wayo dda. Bibuuzo byagenda okukola. Mukunja mwebale tuweereza. Nze Rukia eno Abu Dhabi. Munaye abafere bayitiridde okufera mu nfera bwetyo. Kakati waliwo endala eyazeewo. Nange njagala mu muntereko ko mu ndobeeso. Njafuna olunaku nkuweereza ennamba. Kakati bafera mbuno tutwala abantu ebweru. Oyo abagamba muno mutwala private ninayo omuntu wange bamusabye omuntu biki kati womufunira na n'omuweereza nagamba aweereza ebifaananyi oyoleeze passport ye n'omusindikira ku simu. Wayitawo wiiki emu oba ennaku 3 anti agamba bali mango kati wayitawo ezo ennaku nga bakola ki nga bakusindikira visa basindika tiketi nga bagamba bibyo bifulumye mugamba aleete sente za clearance wali ku airport mbuno basaba $1,200,000 asooka kugamba weeziri kuba agenda kufuna $1,000,000 kati olumala okumuggyako sente ezo nga basooka beebuzaabuzamu kaawo ate ekirungi flight yo yakiro kati sooka olindemuko sooka otulengako awo oba nga bamulekaawo nga bo beemulugunyaawo nga bagenda nga bamufera mu nfera bwetyo naye enfera nayo weebi Mferanyi kati nze waliwo gye nagwamu. Bano abakyusa ebifaananyi nateekako akafaananyi k'omuwala omulungi n'omantaala nze nali manyi nnoze ekyapa nga kiri mu mannya gange. Maama sigwanoonya usigala ina byonna. Ono usigala ogwenfunye. Bannange nga ngamba mpeereza ekyetaano. Ng'oweereza. Ngamba ate maama ate naalwawo. Transport akuleeta kubanga engoye zange waka ziddugala. Oyagala akwoleza. Mpeereza. Ezike. Nampereze nambe onkubirako kwe namba ondagirire nzije bulungi konze kale wayitawo eddakiika 2 n'enjikuba ng'esajja liri kuli neegwe Mukunja toba musiru.